tukubisa nnyo kuba bakadde baffe wadde bagumiikiriza ne babafuula weewe naye babadde bagumiikiriza. Nolwekyo njagala ku nsonga eyo okubategeeza naddala mu abawagizi ba National Unity Platform, Kyagulanyi tetumutikka nnyo mugugu ogw'okuba nti alondoola okutegeera ne bwe wasuze n'empisa zo ze wakoze eri omuntu yenna yonna eyo gy'owangaalira. Ne kubeera nti beebo abo Kyagulanyi tumangwize omulimu. Bannakibiina kya National Unity Platform mu bitundu by'empigi bakungaanidde emitala Maria mu ggombolola y'e Buwama nga Tabamirukoona akulembeddwamu munnamateeka Simon Peter Kawuki ng'agendereddwamu okwongera okunyweza ekibiina kyabwe. Omubaka owa Mawokota North Dr. Kiyaga Hilary Innocent y'omu ku bamwetabyemu ng'ono akalaatidde abavubuka okwewala ebyamangu nga lwe banaatuuka ku buwanguzi. Tukubisa nnyo kuba bakadde baffe wadde bagumiikiriza ne babafuula weewe naye babadde bagumiikiriza. Nolwekyo njagala ku nsonga eyo okubategeeza naddala mu abawagizi ba National Unity Platform, Kyagulanyi tetumutikka nnyo mugugu ogw'okuba nti alondoola okutegeera ne bwe wasuze n'empisa zo ze wakoze eri omuntu yenna yonna eyo gy'owangaalira. Ne kubeera nti beebo abo Kyagulanyi tumangwize omulimu gwe. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Ssejjemba Martin yeekokkodde ensimbi z'omuwi w'omusolo ezisaasaanyizibwa ku ba RDC z'agamba nti zandikozeseddwa okutuusa obuweereza ku bantu. Njagala okubategeeza nti tulina abasomesa bamala mu masomero. DEO wange talina na mmotoka zirambula amasomero, ne RDC bamuwa emmotoka mpya bamuwa omusaala, naye ng'ojja kwegamba nti ob'eggwanga lino lifa ku bannayuganda. Mu paalamenti wekyajja Sipiika yagamba nti ezo ensonga ezisobola kuteesebwako wano era byakusibwa bukusibwa. Ababaka bamu abaali bamubuuza nti ddala lwaki bano ba RDC gavumenti ye NRM beeri mu kuapointinga abapya bagenda kuyamba kyeggwanga. Ndowooza mu kulayiko bbeera nga batukuba ekikono. Nze nabagamba sina DEO wange bayingirira tebalina na mmotoka, naye ndaba mmotoka mpya natumereganye nabo mu nkubo nga bali bana neneebuuza eggwanga lino ligenda wa. Yombako omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Honorable Ted Namboze asabye bannakibiina okwewala omululu ate babe benkanya mu bye bakola. Tubanga kyo kibiina kyange kyenzikiririzaamu nga pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu obwo obutali bwenkanya Tereza sigenda bukkiriza wano mu Mpigi. Twasabe sowaana ey'okutaano nga waliwo ne munnaani yupya tannafuna wadde akawogo wadde otuzi ntugula obutunuzi olwomba Tereza. Chairman Fred Nyanzi Ssentamu nga ye ssentebe wa Kkunga asabye abakulembeze kw'ossa n'abo abeegwanyiza obuyinza okukomya okwerumaaluma kuba bonna omulamwa gwe baliko gwa kununula ggwanga. Tulina okufuba okulaba ate babonero mu kino mutuyambe nnyo. Omukulembeze yayimba oluyimba nti akalulu tekakola ki? Mufuba okulaba nga newankubadde temukwa mubisana ku kifo temusajjula. Waliwo abasajja abali Masaka eyo bo bagezaako okukola ki? Kutwawula. Museveni missoni ye yakwawula mu bibiina byabufuzi ayawudde FDC mugira byonna yekoze eki? Yawula Democratic Party UPC yagiteeka mu nkwawa. National Unity Platform ekyagaanye. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku KSTV agaleero.